Tereza kake kumusomesa atakuba wuyo. Dokita ow'ebigambo nkugambye, dokita w'ebigambo batindira bamaga kadde bayigeya nkoona yeyeka yawonya obulwadde obwalema abasawo abakugu ng'akozesa enkeke y'ebigambo gye bayita panado. Wamma dokita kaddu tabula eddagala ndowoozi gy'otuwaye matiza. Dokita bajjajja bedda mu bitabu bitukuvu waliwo yali ayogera n'agamba bwe nali omuto nayogeranga ng'omuto, nategeeranga ng'omuto, nalowoozanga ng'omuto, bwe nakula ne ndeka eby'obuto kubanga kaakano tulabira mu ndabirwamu ebitalabika bulungi, naye mu biro biri tulitunuuligana n'amaaso. Kaakano ntegeera kitundu, naye mu biro biri nditegeera oba nditegeerera ddala, era nga bwe naategeererwa ddala. Naye kaakano waliwo okukkiriza, okusuubira, okwagala, ebyo byonsatule, naye ku ebyo ekisinga obukulu kwagala. Ekisinga obukulu kwagala. Bassebo ne bannyabonze batindira bamaga kaddu baligeya nkoona, ate omusubbaawa mukoleza busumaawa. Tuli mu panado y'omukwano. Mujja kukkiriza leero ate mpite ku luuyi luli olw'abakyala, ate obuuli awo olunaku olula nja kuyita ku luuyi lw'abaami. Ne kale tunaatwala byonna oba oli agamba obutta abasajja abatera okungoberera. Nali nnyinnyonnyodde ku kintu ekyo, naye olw'okuba nti abantu munnange twerabira, mujja kukkiriza era nziremu ate okubeera nga nnyinnyonnyola ekintu ekyo. Lulinga lugero, eringa sitoole, naye ate mwattu weewuunye ate enyuma. N'olwekyo njagala tugigoberere, tugende mpola ate tuyige. Waliwo obutwa obwali butta omusajja eyali ewaka. Olwatuuka nga wabaawo omuwala Nalulungi eyakoowa obulamu bw'obufumbo era ng'ayagala kutirimbula bba. Lwali lumu yabukeereza nkokola ewa nnyina, n'amugamba nti maama bazze mukooye, sikyasobola kuwanirira busirusiru bwe, njagala kumutta naye ntiddemu amateeka g'ensi gajja kunkwata. Oyinza okunnyambako mu lukwe luno maama? Nnyina yamwanukula bw'ati, yamugamba mwana wange nja kuyambako. N'agamba naye mwana wange yadde ŋŋenda nsobola okuyambako, naye waliwo akakwakkulizo katono
kemperekezaako okuyamba kwange. Omuwala yabuulizaawo nti kakwakkulizo ki? Omuwala n'amugamba kakwakkulizo ki maama? Nze ndi mweteefuteefu okutuukiriza akakwakkulizo ako bwe kiba kinnyamba okumusaanyaawo. Nnyina yamugamba nti kale olina okunkolera bino wammanga. Olina okutabagana naye mu mirembe, waleme okubaawo omuntu yenna akusongamu olukongoolo singa balo afa. Olina okwefaako olungiwe osobole okudda obuto mu ndabika n'okumusikiriza. Olina okumulabirira obulungi era weeyise bulungi gy'ali ate osiime ne byakukolera. Beera mugumiikiriza. Ekyokuna namugamba beera mugumiikiriza ng'omulaga okwagala ate okendeeza ebbuba n'obujja. Bana amatwi agawuliriza, yongera okumuwa ekitiibwa n'eggonjebwa. Ekyokutaano nnyina n'amugamba muteekemu ku ssente zo ate gwe tonyiiga ne bw'aba agaanye okukuwa ensimbi okugula by'oyagala. N'amugamba eky'omukaaga tomukangulira ddoboozi wabula kuuma emirembe n'okwagala oleme okusongwamu olunwe bw'anaaba attiddwa. N'amubuuza bino byonna onaabisobola okubikola? Omuwala yaddamu nti ye maama nja kusobola okubikola obulungi. Nnyina kyava amugamba nti kale bw'obanga onaasobola okubikola, twala ensaano eno ogiyiwe ku mmere ye katono buli lunaku, ejja kumusensera era emutta mpola mpola. Nga wayiseewo ennaku 30, omuwala yadde wa nnyina n'amulaajanira mu kunyolwa okungi nti maama sikyalina kigendererwa kya kutta baze. Kaakano ntandise okumwagala kubanga akyukidde ddala. Kati musajja muwoomu nnyo okukira ne bwe nnali nkifumiitiriza. Maama nkoze ntya okukomya obutwa okumutta? Nkwegayiridde nnyamba maama. Nnyina yamwanukula nti teweeraliikirira muwala wange, ensaano gye nakuwa kaali kanzaali bunzaali, tekaalimu wadde mu butuufu, tekaalimu yadde butwa era tekalimutta n'omulundi n'ogumu. Mu butuufu nnyina yamugamba nti muwala wange gwe wali obutwa obwali busenkenya balo mu mpola mpola olw'ettyanka ly'okweyagaliza. Namugamba nti bwe watandika okumwagala, okumussaamu ekitiibwa n'okumulabirira, watandika okumulaba ng'akyuse n'afuuka omusajja omulungi era omuwoomu gy'oli. Namugamba muwala wange emyaka gye mmaze ne kitaawo mingi, tuli 50. Okimanyi nti sigamba nti oba ffe abatafuna butakwatagana, byonna ebibaddewo bimanyi. Namugamba naye abasajja mu butuufu si babi, naye engeri gye tukolegana nabo ye mmanduso y'ebyo
be batulowooleza ne be batukolera. Nolwekyo abakyala bwe muba musobola okulaga obulazi okuwa ekitiibwa, okwewaayo, okwagala, okulabirira era n'obunyiikivu eri babbammwe, ekituufu kiri nti bajja kubabeererawo ebitundu 100 ku buli 100. Bajja kubabeererawo ebitundu 100 ku buli 100. Gwe tojja kufaanana ng'oyo agamba nti munnange waliwo omuntu akukola obubi, ng'ekituufu kiri nti ne bw'oba ng'olina ekisa ekitiiriika ng'omubisi gw'enjuki nga toyinza kumuddira. Naye kale mu bulamu waliwo ebintu bye tugwanidde okubeera nga tumanya, era waliwo ebintu bye tulina okubeera nga tutwala ng'ebintu ebikulu. Ate nga bwe tuba nga tubirina, ndi mukakafu nti tujja kubeera nga tuwangula. Oba oyagala oba toyagala. N'olwekyo ekikulu kya byonna kaakati kiri nti tulina okufuba okubikola. Ewaffe tuli eno Uganda, nzibati ndi abba amaga kaddu baligeya nkoona. Ewaffe obudde bugenderedde, tuli mu ssaawa nga 9 dakiika 5, kitegeeza obudde buno bwe tuyita obw'ekinywambogo. Kale tujja kutambula mpola mpola tulabe oba oli awo we tunaafundikirira. Naye temwerabira nti okubaako ebintu by'oyiga eby'enjawulo, emboozi eno tugitwala nga yakusaaga, naye baako ebintu kale by'oyigamu bijja kuyamba. Kankolemu bwe nti katono nkomewo. Sikyaliriza naye gwe sanjasanjako ng'omubi alinnya obuliri afune emisomo egyo oba kuyiga kugeziwaza n'omusiru ate obutayiga n'omugezi asiruwala bannange omugezi atayize abanja ettaka eggimu eritalimiddwa omusomo gwa sengane kojja buwulirira teguboga myaka oba temuli kumansa ntungo ntegeeza okuwemula omusajja omuwala kati goba inflation manyanga okwennyika enneene olw'okuba wamu omubezi yabula kyokka nga bangi ng'ebirenje naye omutuufu yani yonna musengane kojja buwulirira abaana abalimidde ku mpya maama oliyotya ssente y'omusajja ifo tokuloga n'akusanyukira nga bwakwongera nga kasoola omubisi enkwata y'omubezi naye tolina yali ekyama ng'omuwala yeekoonya akagere ku jjinja wamma bazankonika ng'ekimira ate ku baana bo bannange sengane kojja azimula amaaso agatali ga muwala yekka naye n'omulenzi nammwe abazadde bannange waliwo omusomo empisa z'omuntu bulamu mu nkuza y'abaana nammwe abantu abakulu gubasomesa n'abaana gubasomesa abazadde nga tugenze ku ssomero wamma watudde waka jjukira nti abaana bayiga ebyo bye wawangaaliramu kuba abaana babawangaalira mu kunenyezebwa bayiga okuvumirira teri ayinza kuvumirira wamma nga yakula maama tamunenya oba teyamunenyeza kintu kitegeeza nti kirungi abawangaalira ng'ogumiikiriza bayiga bugumiikiriza nga bakuze beebo babbali abataano ba olw'okuba baalyanga ntula naye ennyama laba kati wamma bajangali nnamba bannange olw'ekitiibwa oba oli mukungu akuwa omukazi omukono nti mbuuzaako omusango osinsonga omusinga emyaka gye yasiima okuwa omukono ezo mpisa za buntu bulamu kiti ategedde ngamakuba obeere ng'ofuna omusomo ogwo olaweereza eddoboozi lyo whatsapp namba eno eya 0777272727 omugavu w'amatu bamutwala ku mugavu omwana agavu nze bassebo ne bannyabo mukulikeeyo mu bulango bwa bakama baffe
audio oyo wasenga ne kojja alimu ebintu biyitirivu nnyo nnyo omuntu yenna byatagwanidde